Nze kinganya okuzaala. Kubanga kati oyinza okubeera ne mukyalawo nga mwabadde mu kikolwa ejjo. Ku makya Kayemba n'agenda ewa mukwano gwo Kayemba era nabo ne babeera mu kikolwa. Kati omwana abawaani. Abawaani. So obwenzi bwo tujja kubeera nabwo kwa bwaviira ddala mu Bayibuli we buli. Ne King David wamma teyebereka Basheba. King David kabaka abantu basatu Katonda be yayagala mu Bayibuli asooka ye David. David ne bwe yayonoona Katonda yamuddiramu. David yesina yeka Katonda gwatabonereza. Namugamba David ku kyonkoze sijja kubonyabonya, nja kubonyabonya abaliddawo. Katonda yayagala David bannange. Mu Bayibuli yonna ngisomye teri muntu Katonda gwe yayagala nga David. David abaali mu lubiri lwe bw'ati agenda olaba Basheba kyali kikazi kisava nga kinene ng'ali mu kunaaba bwe yeekuuta Basheba. Kumbe David ali mu lubiri bw'ati. David n'atunula. David nga Holy Spirit yamuvuddeko dda tiyo mukazi. Kale if David can be tempted. Ng'ennyumba ya David gye baagamba okufuga ensi eno. The woman tempted David. David bwe yeekomba King David agenda okulaba Basheba yali mukazi musava Basheba ng'alina amabeere mato bwe gati. Kati Basheba abaana ababwati bwe omanya abakazi abo bwe baba n'abannyo bayimba ennyimba ezaggula vita omutujju. Tezibe embuzi zaakutudde oli mu kidongo embuzi zaakutudde. Hey mulabe Basheba lwe luyimba lwe kyali kiyimba mu Bayibuli. Yo mulabe nga zina ne Tereza zizibanga embuzi. Kumbe David yali waggulu amulaba. Era ebyaddirira mwabitegera David yatumira w'amagye gamuleetere Basheba. Era ebyaddirira munnange David ngadda nkulaga obwenzi ebintu bya DNA tubigenda empola. Bino byenjogera biri mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu. Munnange kwa awo nasomawo nnyo. Nze nga nkyakola divinity ku HS nasomanga stories. Ne story ya David nagisoma nga bwe nkuba obufaananyi. So David King David mnengo nga Basheba miramu n'ebyebyo. Kakati n'olwekyo nze Junior tolina wojja n'oŋŋambira mbutudde mu bya DNA ebijja tuleeterera bwereere bizibu. Ne Bayibuli era tebyagala nnyo. Mira kakati we bazaala omwana ne Basheba, God killed the boy. But he didn't punish David. He didn't. Kwa waliwo ebintu ne Katonda wamma byatuluya nagana naye bye Basheba ye yamukema. Which God is a judge. Era naye atunulira evidence nti mukama wange Basheba ye yankemye. Era that's why Katonda teyapunishinga ku David. It was self-explanatory. Kyali kyemunaabya ku ssaawa ezo Basheba. So nze nange waliwo wembeera wamma neraba nga King David. Naye omukazi ono kyekimuyisa wano. Manyinza okuba nga wamu otuddawo nga tobiriiko. Nga omukazi ayitawo. Bwe yeeyisaawo bwadda. Nonga mukazi gwe nga weeringira nnyo wano. Nga weeringira nnyo wano. Sibayo oli mubbi. So ebintu by'obwenzi n'ebya DNA etubyesonyiwe.
Don't mubireke. So era David na korachi na yagala Basheba na tabawe na bosi Bible negenda maso Bible. So era nemu gundi nemu garden of Eden. So tusome ebitabo ebyawandiikibwa ate era tubitegeere amakulu gaabyo nti kino Katonda yali agala tulagaki. So David okwenda ku Basheba tiyali mistake. God wanted us to see something. Some women basobola okukema yase kinganyo okuzaala n'okuwasa. Mwoza Junior lwaki sitozaala? Nze ndi Ronaldo ojane tusayininga contract. Nze ravu yange ya contract myaka 2 nga nyenda sinaga kuza baana bataliba. Tena ddala nga mukazi wo nze nabagamba bankuba kyeyo. Bakyala bamwe bali eno babalya oli eyo mbonoonya sente. Mugira muzinoonya. Ate ababoda abo totumanga wa boda uwo. Mwine emize gy'okutuma ababoda mbakyala bamwe mbwaleete enva. Ninga bakyala bamwe bo. Obwenzi bungi. Iba ninga sinage. No gundi ne bamukwata. Uno gundi priest. Ntagali. Neba nae. Kakati priest ntagali. Tebamukwata wano. Man of God. Nera n'omukazi naye yali anyirira gwe bamukwata naye. So si bipya eby'obwenzi. We just have to live with reality. Kuzaaka abaana b'osobola. Gw'olaba ng'alinamu traits zo gw'oba okuza. Era nawe ng'omuzadde osobola okutula n'ogamba no wange oyo si wange. Ne togenda ku bya DNA. Oyinza okusanga temuliimu wuwo. Ng'ate otuuse emyaka egitakyazaala. So twekuumire ebyama.